سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. لئن كفرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. سبو Eminence Supreme Mufti bakadde banga Sheikh mwenna mukulu w'abamashekh ba Deputy Supreme Mufti abakulu okuva Mengo, Deputy Speaker, Deputy Katikkiro, ba Deputy Ministers, ba Supreme Kazi, bakulu b'obusoli abatali wano, ba member ba Parliament. Okiba basalirwa atugambye nti abanajja oluvannyuma n'abatulaga nendooza nti kolo n'otulaga abo era ne bamemba ba Parliament onootubuulira ebigenda mu maaso ennaku ezituna bingi bye tuwulira buli omu otubuulire sayidi gyagwa. Ab'ebitiibwa mwenna abahaji ne bahajjati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala sobosezza okujja ku hafula eno ku mawulidi eno kiyita gyoyagala okugiyita naye buli kintu okirekera bannyini kyaba kitegeera ne banga batambula nakyo. Bw'osanga bannaswala ng'akaayana nti lwaki abasiraamu bakeera okwaziina ku makya tayinza kitegeera, naye ffe abategeera azaani tubategeera amakulu gaayo lwaki twaziina. N'olwali bwe tuba tukuŋŋaanye wano bw'atakimanyi kiturekere tetujja kuba nga tukikubuulira. Naye nga sinnagenda mu maaso kansabe mukulu wange ono Sheikh Kizza asooka atoole salaamu kubanga alina omulimu munene nnyo gwakola. Bwemulaba nga ali wano saaga mulowooze nti ayimiridde buyimirizi, naye abeera ali kwazikaali ng'asoma tolase. Kalabalaba amufitinya omuzindaalo n'agujjako. Njagala nnyo okubebaza n'okubaaniriza mwenna abazze okusingira ddala abavudde mu bitundu ebitali bimu okuva mu mambuka ga Uganda, West Nile, Apache, Soroti, Palisa n'ebitundu byonna Kabalole. Bannaffe tubaaniriza nnyo, mwebale kujja. Nammwe mwenna abatudde mu kifo kino mwebale nnyo okujja twegatte ffenna ku mukolo guno. Njagala nnyo okusiima abafunye omukisa okubaako kye batuusa mu hadhara eno, okusingira ddala Supreme Kazi Walira. I wish to thank you very much for the sermon you've given. It has made our work a lot easier because you have covered everything. It was not narrative as usual, but a lot about discussions and contrasting and being able to relate ourselves to the times and contributions of our forefathers. I wish to thank you very much. May Allah bless you and guide you in whatever you do. Nebaziza nnyo omukulembeze waffe olw'omulimu gwakoze, era ekyange kijja kuba kyakwebaza. Okusookera ddala mwebaziza mwenna abazze era n'okubagamba nti amakulu lwaki tujaguza olunaku luno nti jjajjaffe bwe yava mu waŋŋanguse waliwo bingi ebyatuukibwako mu bukulembeze n'okusaasaanya eddiini yaffe wano mu Uganda. Bwe yaddira 1895 yakomawo nga musajja mukulu ng'edduniya eby'edduniya bitadde ng'akolera akhira. Bwe yali e Zanzibar yalaba waliyo obwegugungo, n'alaba abazungu engeri gye bamenyaamenyamu obwakabaka bw'e Zanzibar, era bw'atuuka kuno yasangawo abaserikale ba Emin Pasha nga banyiize nga bagamba nti twegugunge tuwambe gavumenti. Yabagamba nti essaawa y'okulwana eweddeko, sijja kubeegattako kubanga bwe tulwana tuggwawo. Bajja tuteeka mu ntalo zino batumalewo
lulutunula tulwananga nga batukuba paka lutunaggwawo. Nze byange birala katusaasanye eddiini oba mulwane nenze nja kukola byange. Bagenda mu maaso ne beegugungana naye mu lunaku lumu ne babamalawo. N'abanga Katonda yali amuwadde okulaba okwewala n'amanya kyokulwana obulwanyi oluusi omuntu akusalira amagezi n'akuteeka mu ntalo n'akumalawo. Kati bamulaba naffe oluusi tugenda ne tunywera ne tugaa nti ebyokusika emigwa tubivuddeko, tukole byaffe n'oli akole ebyaffe lakum diinukum, tulina gye tukijja. Saagala mulowooze nti tuloota buloosi naye omuntu ayinza obasalira amagezi buli kaseera ne mukaayana obudde bugenda be bajjawo babajjawo myaka ne giyita nga temulina kye mulaga. Njagadde mumanye ekyo okudda kwe kuna kinene kye kwatuzuukusa naffe ab'omulembe guno okumanya tiwayinza okubaawo kagezi munnyo n'abateeka mu ntalo ezitaggwa naye nga ye alina kyayisaawo. Kakati njagadde mulabe nti kirimu ekyokuyiga. Ekyokubiri, mu luvannyuma lw'endagaano y'olwenda baamuwa ebifo bingi, ekimu bye bino we tuli, naye mu magezi ge yagamba nti wano wetagawo nnyumba ya Allah, n'aba nti yalekawo ye n'azimba mu kikko. Kintu ekyo kyakusoomooza kunene nnyo kubanga nkakasa bangi nnyo senga twali ffe osanga tesiti ye twandigigudde. Wayinza okugaa nti lwaki nsula eri nange nsula wano ensi endaba ennengere, naye ye yagamba nti Allah yalina okubeera waggulu nze nja kukka mu kikko. N'olaba nti yeerekereza n'abanga ku lw'obulungi bwa umma. Mu kudda kweyadda n'abasomi bangi abatandika okuyigiriza eddiini. Mu abo mwalimu Sheikh Khalfan. Olaba omuntu gwe bayita Khalfan omanya nti eyo gye kiva. Babaleeta bayigiriza abasiraamu okusoma n'eddiini okugimanya. Mu budde obwo weyaddira buli omu ng'akola bibye, baali tebasomye naye abasomesa abayamba okusomesa eddiini n'okuba nga bagisaasaanya mu bitundu ebitali bimu. Emizikiti buli omu yagutunuza nga gy'ayagala, naye ne badda ne bagamba nti walina okubaako gye gitunula. Oba oliawo harufu ze zaaleeta obuzibu wano okuyitawo kibuli, osanga baali baagala kugamba nti kibula naye olulimi ne luseerera, kubanga bw'okinoonya mu Luganda tekiriyo. Naye abasomi b'ebitabo bagamba nti webalwaniranga baga nti za Allah za Mungu za bisimu nga amaze okusoma, kale bingi nnyo bye tuba nga tulina okumuyigirako. Ekyokubiri, yajja n'abasomesa era abaali boogera olulimi Oluswayiri. Ojja ku kibuli n'osangako abalwogera teweewuunya nnyo, byemu ku bibala byajja nabyo okubanga eddiini yaffe eno ebanga egaziwa. Twebaza Allah olw'okumuwa obusobozi obwo n'okulaba okwewala n'abanga yasobola okutunula n'alaba ensi gyeraga n'abanga ayimirirako. Mukolo guno lwaki tugusaamu ekitiibwa? Tiweyaddira weyagenda mu buwaŋŋanguse tewali byafaayo biraga nti yali afunye ezzadde, naye okuva mu buwaŋŋanguse Allah yasobola okumusaasira n'afuna abalimuddira mu bigere. Ababutadda abalinako effitina mwali musubiddwa nnyo kufuna gwe munaanyiigira. Okukomawo kwe kwaleeta nti bakadde baffe bajja naffe kwe kubeerawo. Kale bw'obanga ekyo kirinamu obuzibu, kyo kyebaze Mungu tiwali osubiddwa okufunayo anaakunyiiza. Alhamdulillah, ekyo nakyo kyengera tukiteeka mu nsi kubanga mukadde waffe yasobola okubaako kyakola. Naye okusingira ddala tiyateekawo omusingi kati obusiraamu kwe butambulira, oba okuba nti yasobola okumanya omugaso gw'okusomesa, kubanga madrasa zitandikira eyo. Basheikh Khalfan bano bajja batandika madrasa okuba nti basomesa abaana. Singa baali tebasomesezza bano bonna abakugamba nti tugenze mu kulliya naki tebandisobodde okufuna musingi watandika kusomesezaako bantu. Twebaza nnyo Allah olw'omulimu ogwo. Naye nga nsinzira kwayo eri gye nasomye ey'okwebaza, nsinza wenzijidde mu mukulembeze omukolo guno tubadde tugukolera walika ku lubalaza. Ndoza tubadde tetufuka 20.
naye twebaza Allah kyokuva eyo ne tudda mu lujja ennimiro ne tuzisaawa kati twali tugenda ku lusozi. Tulina okwebaza Allah olw'okuba nti asobodde okulembeeta ne tuba kubanamu mwetunuulire ewaffe mukyasobola kujyawo, naye Allah yalina obuyinza, kyekirwaki tuli wano. Yekunaakoma okugaziwa oba oliawo nga nze nawe nafiirwa ebitooke ennimiro ja ne mufuti ofiisi ye naye eba eri mu lusuubo, naye akkirize Allah kyanaaba amugeredde abantu gye banaakoma okuwera naffe gye tujakoma okukola ti okugaziwa. Twagala nnyo era okwebaza era okusiima ti Allah atukuumye. Tubadde n'abantu abatwetoolodde naye nga tebalina kalungi ke batwagaliza, badde batuliira munda, naye twebaza Allah okutukuuma n'atutaasa obulabe bwabwe abaali balowooza nti bwe banaatulinaana bajja tukuba ebigo. Balayidde byonna ne babimalayo mu nsi, naye alhamdulillah weetuli era nammwe emirimu giraba gyongera kugaziwa. Olusozi buli wamu balukeketa. Omusajja omu yaŋŋamba nti kakati olusozi olwo ebizimbe bye muteekako mutandise okuba nga abalusala ekimemeya, buli wamu muyisizaawo turakita. Twebaza Allah olw'obusobozi n'enkulaakulana yonna gy'asobodde otuwa mu bbanga lino myaka nga 10 okuba nti buli wamu waliwo enkulaakulana. Njagala kumaliriza ebigambo byange nga mbaniriza mwenna abazze era nga mbeebaza okujja kwammwe kutuwadde amaanyi era nga mmwe mutuwa amaanyi, kubanga ffenna amaanyi tugajja mu bantu abakuli mu mugongo. Mwebale nnyo, temujjanga okwo. Njagala okwebaza olukiiko lutegeka omukolo guno, lukola omulimu gwa ttendo nnyo okuba nti bakola buli kaseera okulaba nga omukolo guno gubeerawo. Bannaffe tubasiimye nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bigambo byange saagala bisingekaawo naye nga kamu kyakuyiga. Ffenna abategeka emikolo guno mugulabye obunene bwagwo, naye tusobodde okukuuma essaawa nti essaawa ze twagambye 8 tusobodde okugumaliriza. Naye bwe otegeka omukolo okuli abantu 10, lwaki otulinza paka 9? Sabaako Ilaahi muyige nammwe okunyiganyiga. Ennaku zino ebiseera bya muwendo nnyo, byonna osobola obifuga mu ddakiika ezisingayo obutono, abantu ne bavaawo nga bonna nga basiimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bingi nnyo ebitambula mu nsi, banaye bannamawulire guno gwo gubasaze. Kansigale ku byaffe bya umma, sijja kutagalatagala birala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu am wa antum bi khayr. Assalamu alaikum.